Okyalaba okwanjula n'embaga. Rekwera ngoli mtukula program yo kwanjula n'embaga wano ku Delta TV tukole. Happy New Year. Merry Christmas. Penebe nambi kwagaliza webale kubera ngo badola ba Delta TV ebbanga lyonna. Nabawuliriza bafe abalaba TV eno abenjawulo bafunye ebirabo mwebale nnyo webalire ddala mwongere okulaba Delta ate mwongere okukola kubanga omubala gaffe kugamba nti Delta TV tukole. Nkasera kano nkugamba tugenda kubeera nga tugenda mu mbaga baneekanakana nako nga kalungi abanayinza abagole b'olwaleero nze mansuseko bonna balungi yagamba Sharitas Bairwale okutegekera omukolo gwo gwonna tukola diko cakes video bifaananyi okwambaza abagole ekyo kyo tukirina saluuni ate tusomesa abaana eby'enviiri nga tulina dene boarding tuli fully registered twakatikkira abayizi tubafunira emirimu kyo tugenda kuddamu okusoma nga 5 leeta omwana wo asome ng'ali ku shuwa kyagenda funa omulimu negamba Njovu Estates gyoba ogula ettaka ku kibanja mpola Njovu Junior School enasa na wamala ate nabo fees bazikiriza n'okuteesa bateesa n'ebbeeyi ne basalako omwami Edward Gita ng'agenda n'omukyala Martha Babirye omukyala Martha Babirye azaalibwa omukyala Miriam Onyango twalaga embaga ye wano ku Delta kwegamba twalaga embaga ya maama olaba mami bwe yawa omwana w'omukisa embaga eno olw'okuba nti bavubuka babawadde kye bayita silent disco bakyusiza ne baggulawo ne dance mu butongole mbadde nkyaludde okulaba abagole baggulawo dance mu butongole
nange bwe mbagala bwentyo. Musigale nno mu mukwano gwange, bwe mukwata ebiragiro byange mujja kusigala nga mbaagala, nga nze bwe nkwata ebiragiro bya Kitange ne nsigala nga njagala. Ndaba abakadde ku njuyi zombi, ndaba abooluganda, ndaba ab'emikwano. Omukama mulungi era ekiseera kyonna omubuulizi n'agamba nti yeesiimye bawa omukazi omulungi ddala. Bagamba Eddi weesiimye bawa omukazi omuti. Ngenda negamba abantu abalungi tuli bangi, banange nze musajja mulungi, naye abantu abalungi ddala ate bo batono. Eddi weesiimye kubanga bw'ofunye si mulungi naye mulungi. Tukwesiimisa Eddi, si lwaleero lwokka, si nkya, si mwaka guno, si guno olw'okujja ne kuli, ekiseera kyonna obeere nga naawe ekyofunye, naawe abakwesiimisa, naawe gati wamma kyekyo. Tukwebaza gwe omulungi ddala nti Eddi gwalonze gwatuleetedde. Bw'obeera n'obusente bwo n'ogula yiika y'ennyumba yo, yiika yonna toyinza kugizimbako nnyumba, ofuna akafo n'ozimbamu ki, oba ya bisenge 5 oba 6, naye tetuyinza kusula mu bisenge byonna, era olondamu ekisenge kimu. Kyokka mu kisenge ekyo n'oteekamu ekitanda, tuyinza kwebaka newandibadde ngo abakyali abatali ono, newandibadde oli omu, ekitanda kyonna tuyinza kukola ki, era obeera wekyo akatundu kokola ki. Omusajja n'afundikya nga bantu banange mufaaki n'ensi, kubanga era akatono kujja okukola ki, kubeerana. Awonna mubeere muli basanyufu obudde bwonna, mube bagagga, mube baafu, bibeere nga bitambula, mubeere mufaaki, muleme kufa nansi. Ab'ebigambo tewali amanyi abasasula, naye mubalekere ebigambo temufa nansi, mwe mubeere basanyufu ebbanga lyonna, kubanga buli omu bannange tulowooze nnyo ku kigambo ky'okwambala. Mu ngoye, mu mpisa, kiki ky'oyambadde? Endabika yo kyekitiibwa kyo, enjogera yo kyekitiibwa kyo. Bw'atyo Pawulo n'atugamba bw'ati nga ddala asookera ku bagole, ekyambalo kyammwe omutima omugonvu, ekyambalo kyammwe omutima ogusaasi, ekyambalo kyammwe omutima omwetoowaze, ekyambalo kyammwe omutima ogw'ekisa, ekyambalo kyammwe omutima omugumiikiriza. Owooluganda oyambala mutima gwa ngeri. Tumanyi nga mwagala batiisimu, tutegedde omwana mumutuumya erinnya mugamba Godfrey Junior. Kansabe
fana omwana namusiige amwawule afuge wa Katonda nga amukolako wakola omusala mugeni nammwe basabe mukole Godfrey Mugambwa Junior abakristo kale bali mu ssanyu lingi kulaba nga waliddwa mubo kati tugenda okumwambaza omudaali waya mujja kuyimba abaana abawere bano nga bwebamutwale bamusinge ewa maama Maria oluganda abagalo nnyo Edward ne Martha muze wano mu ekelesiya olwaleero mwagala omubaka w'ekelesiya n'ekibiina kyonna kibeerewo Katonda asiba okwagala kwamwe okunyweza okugaleka mukasagala abamaledda okukubizibwa mu batisimu kati nga mufunye okwagala nakutyo Kristo yennyini okwagala kuno ayagala okuwa omukisa tufuuke kunywevu olw'essalama entuma kw'amaanyi buli omu anywerere ku munne ennaku zonna nga mugubira byonna obufumbo bye bubatuma nja kubabuuza era nsaba munziremu Edward ne Martha ekelesiya wa Katonda mu Sabati okufunziragana ng'ekelesiya wa Katonda bw'alagira abazadde ab'eruso mukkiriza omwana mumawase baga ate abazadde ab'okuludda luno mukkiriza Martha afumbirwe Edward Katonda yeba mwetegese mu kusanyukira mu kwongera okuzaala abaana nga Katonda bw'ali babawadde n'okubagonjola nga Kristo n'ekelesiya bwe balagira nga n'ennema z'amatulugunyo bwe zibayamba essaka bino mugenda okufuna tiriba wa nneema yokka libatikana mu kuwa ekiragana kimugenda okuba kyabatuusa kufa mu bisiku mu byangu mu bwavu ne mu bugagga mu bulamu ne mu bulwadde mu bufuka ne mu bukadde omubugo mubukkiriza okuweteka tukkiriza kasita ennima ya Katonda bulungi kakati mukwatagane munnange babire Martha nkunaaniga empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kukunywererako okutuusa okufa erinnya lya Faatini n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu munnange Peter Edward nanika empeta eno okutegeera nti nkwagala era nja kukunywererako okutuusa okufa erinnya lya Faatini n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. bali bababiri mu mubiri gumu omulinnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu bannyabo ne bassebo nze Monsignor Dr. Lawrence Musu njagala okulangirira okuva leero y'ono ye mwami n'omukyala Edward Peter
Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Okyalaba okwanjula n'embaga.